Yes, dear brothers and sisters, mugamba mutya, mwasuze mutya, muje baliko buli kimu kye muliko. Mbasaba kana katambi mukatambuze, katuuke eri abo abeefuula mba amagezi gaabwe matono. Osanga banafunamu ekyokuyiga, please. Kankatandike bwentyo. When it comes to this liberational war, our enemy, Gwenandi Senga slave master, has embarked on a strategy of using gangs to come, attack, and neutralize the struggle. Bwekijja mu kulwanya eddembe ly'abantu okwenunula olutalo lw'okwenunula, kati batandise okuleeta ebibinja by'abantu abamenyi b'amateeka be baba frontinga mu kulwanyisa abo n'okusanyalaza omulimu ogwo gw'okwenunula. Omuntu bw'atuuka ku ekyo aba atuuse ku ssaaki, aba akiwuliddemu, temubackinga up, mweyongereyo. So let me try to define. Awo yensonga lwaki njagala mukatambuze manyi bakyalimu amagezi agategeera. Who is a gang? Oba ekibinja oba akabondo, kankayita akabondo kaba abantu bebaani. Allow me, people, to exercise my natural rights of defining some terms. Okusinzira nga nze bwenkiraba, sijja kusinzira ku Webster eyawandika dictionary gye baditaminingirako level y'okutegeerako omuntu. No. A gang is a non-person. Kyekisookera ddala. Omuntu yenna yeeteeka mu kabondo ng'ako tabeera muntu. Lwaki nkyogedde? Aba afaananira ddala ekisolo ekitategeera mbu kino kirungi kiyamba nze naawe n'oli. Aba takyali muntu. Ekyokubiri, a gang is a body of people without any mind. Obwo obubondo bw'abeeyita ba gang, ba unruly, lyekkuŋŋaanirwa ly'abantu nga nkukakasa tebalina bwongo bwonna. Singa balina obwongo, before doing it basooka ne beebuuza kingattako ki, banandaba batya. Naye bw'otuuka ku ssere eriremererwa okwebuuza, then ekitegeeza oba tokyalina magezi. A gang is an empty shell that is programmed to destroy its own people, town, or even a country. Obubondo bw'abo abantu balinga amasa ameereere mu bwongo. Wabula oli ajja n'ateekamu ky'ayagala akole, ne babaseetinga oba ne babaprogramminga okwonoona, okusaanyawo abantu baabwe, okusaanyawo ekibuga kyabwe, sinakindi n'okusaanyawo ensi yonna yonna. Lwaki? Kuba wobeera gange toba na bwongo bwerowooleza kino kituufu kino kifu, wabula obeera ku remote y'oyo akutaddemu by'ayagala. Obeera muntu? Nedda. A gang is anything that can be used to destroy, neutralize the forces of their own liberation. A gang is anything that can be used to destroy, neutralize the forces of their own liberation. Gang oba obubondo obwo bu unruly, bwe bubondo bwe bantu abo be basobola okudeployinga ne bawa omulimu okusaanyaawo
enkola egendereddwamu banunula okuva mu busibe oba mu buddu. Ekisembayo, a gang has no idea of who or what they are. A gang has no idea of who or what they are. And because they suffer from low self-esteem syndrome. Oba nkugambe, ya kanchitwale bwenti. Ganga yona ino obwakaka obubondo bwaba unruly. Tebayina kirowoozo kyonna. Oba tebayina magezi gonna gategeera be baani. Oba kiki bali. Olwekyo nga balina obulwadde bwe batamanyi. Obulwadde oba low esteem oba low self esteem nga balina obulwadde obwo obubalemeza mu mbeera ey'obuteewa kitiibwa yadde n'aka. And lack of self awareness. Tebamanyi wawe bayimiridde, wawe balaga, oba ki kye balina okuzzaako. They can do anything. They can do anything to be recognized by people. Even it reaches worse. They can do anything to be recognized by their own enemies. Abantu ekikeekyo bakola buli kisoboka. Abantu babalabe babamanye mbu weebali. Ekyobulumi ekisinga bakola buli kimu era abalabe baabwe babalabe mbu basobola. Basobola ki? Basobola okuzza emisango, basobola okutta, basobola okukola ki? Nga bakikola era abalabe baabwe babalabe. Naye kakati mwe ba fangoni. Mulowooza bye mukola bigattako babitoolako? That's my question. Bro, tetulina buzibu naawe. Obuzibu obulina ku ggwe. Tulabye bangi abali mu mbeera eyo. Tulabye bangi. Kitata aliriddawa. Sobi aliriddawa. Mando aliriddawa. Sipapa aliriddawa. Abo woba tafuna birowooza where are they? Who were they working for? Kati gwe bakuteeka mu mbeera nga bagamba you're working with the NRM. My brother, if you're none or if you're not one of them, you'll be working for them. There is a very big difference between working with and working for. Enjawulo y'amaanyi nnyo papa ey'okukola ne oba okukolera ba. Kati gwe bakozesa ogenda executinga black ops ez'okusaanyaawo abantu, ez'okukola ki, ez'okubba, ez'okukola ki, naye nabo batuuka ne bagamba kati gye tumuwadde gimala tulina omuneutralizinga then bakwata omulala. We bakuneutralizinga batya? Either we batakusiiba bbanga ddene ensi ekwerabire, you always end up 6 feet under. Bw'oteebereramu bwe batakukozesa ne batuuka okukoowa, ebintu biri ebyo. Bwe batakusiiba bbanga ddene so that ensi ekwerabire, ebiseera ebisinga bakuziika mu ttaka. Buuza Sobi. Kati ye yasobola okunyonyola ekituufu. Buuza Mando. Oba oyagala kumanya be basibidde ebbanga, buuza Alinaitwe. Buuza Basipapa. Olunaku lujja kukya, kana akatambi ojja kafuna. Ku lwa Katonda n'ensi yange muddeemu amagezi. Tetukuyinaako obuzibu. Wabula ekikununula kye ky'olwanyisa. Papa.